The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ate bwe kinaagenda bwe tuti maaso era n'abanga atunudde okulaba nga atereza eggwanga lye n'okutereza byonna ebisobye. Twongera obajjukiza nti pulezidenti waffe omulonde w'Abannayuganda yalondebwa Abannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine w'anaviira mu Amerika gye yagenze era nga tumulabyeko n'omukulu David Luiz Rubongoya nga bali mu ggwanga lya Amerika era balina conference gye baayitiddwamu w'anaviira eno ng'abanene ba Museveni bonna ate bamaze oteekako sanctions ez'enjawulo kubanga ekyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyakola kye tuyita foreign policies Bannayuganda bangi batunuulidde okulaba nga twekwatako twerwanako tutereze eggwanga ate na buli kimu ekyonooneddwa gavumenti eno. Tumanyi nti sectors nnyingi ez'okutereeza sectors nnyingi ez'okutunulamu naye tulina okukkiriza nti ate tujja kuwangula anti omukulembeze omulungi bw'aba nga yatukulembedde era ng'atukuttemu lwaki tagenda tambulira ddala nga bwe tukibala oba nga bwe tukyagala. Tulina okukkiriza nti Katonda atuleetera omutume we ajje atutwale era tukkiriza nti buli kimu kijja tambulira ddala. Maridad Sanda mubeereeko mmwe baganda ffe tutunule tulabe ebigenda mu maaso tusuubira nti tujja bifunamu omulamwa. Temugwa mu maanyi tusigale busigaze nga tutambula olutalo tulina okuluggusa oba baagala oba tebaagala oba kibatuulamu oba bawulira nga kibazitooweredde mu mbeera yonna ffe tumanyi kye twagala ate tujja kituukako nga bwe tukyagala tukifunemu n'ebibala bingi nnyo. Katuwulire kiri ku Alien Skin bateekateeka batandise structures ez'abantu nga essente zigenda weebwa bebekulu okukola structures mu ghetto. Alien Skin lwanaava mu kkomera okustominga enguudo zonna okulaga nti Alien Skin w'amaanyi. Boda amafuta bagenda kuganywa ku State Oil. Bagala boda emitwalo ng'egi ez'okwaniriza Alien Skin ng'ava mu kkomera akomewo mu mawulire. Bakowokateeka. Kenzo ne Bebekulu be bakutte eyo gundi. Ebyo abaana byolaba simanyi buno basazeeko enviiri simanyi bamaze okumobilizinga basazeeko kooti. Mwe baana mwe musobola okumobilizinga okusinga ekereziya. N'ensambya emobilizinga olabe. Okimanyi obukatuliki kati ne bumala buyita obukatuliki bw'e Kenya. Mubalaba wano enamugongo eyo ekereziya eyina obusobozi obuyita abantu miliyoni 6 mu ssaawa 2. Mobilizing muli bameka ekereziya eyina obusobozi obumobilizinga miliyoni 6 ez'abantu mu ssaawa ezi nga tolina woyisa kigere mu Kampala. Naye byonna bya bufuzi guno ebisango byona omwana babifudde bya bufuzi. Wulira lwagenda ovaayo Bebekulu bagenda kumobilizinga mu ghetto ababoda bagenda bawa ssente n'amafuta ga bwerere era bakuganywera ku State Oil. Ono asobole okudda mu pule afune amawulire kuba amawulire abadde yagwa. Semakadde ali mu miguwa. Semakadde ali mu miguwa. Besigye ali mu miguwa. Alien Skin ali mu miguwa. Opposition ye gy'ayagala okuzza ayagala ze opposition ye ng'erinako n'abalala kubanga eno yaffe mwe kambabuulire. Museveni abadde ebbanga lyonna opposition yeegoba Museveni. Nga opposition yebeera fire brigade nga Museveni akuma omuliro opposition nezikiza nga bo gwe mulimu gwabwe.
okutuusa Uganda lwe yakula nekula nekola ekyayo kati Museveni ye fire brigade Museveni ali mu defensive kati bino byowulira bino Museveni ali mu kulwana ku defendinga na kwe defendinga bino a few moments before Sanja mwatikinga ng'obululu because kyemmanyi twalondo oli mukomera bakwata dde awo ne yeetakulawo a few moments later twakwatibwa ne ba Edi Mutwe ekyo kye bayita defensive tiimu y'ekalangala njagala ntegeeza eggwanga amaziga mpulira gagala kumpitamu naye Edi Mutwe nga teyalonda twakwatibwa ne Nubianiri Edi Mutwe ate bo tebalonda ne banne baddaani magiki ate gwe walonda yakolesa omukisa okuba kwaliko basajja b'ekkungwe n'agenda n'ayogera ne gavumenti ne bata abantu olabye kye bayita defensive kati olabye kye bayita defensive nengula ebipiira nembiwa abaana buli kipiira twali tukikumira emitwalo 5 after jampa miliyoni 3 ate nga yasoose bbiri nze kati ziri 3 zaali 3 before kungu kyagulayo ekintu kino kibulamu nalina abavubuka saanya tiimu bagita tiimu saanya ekyo kye bayita defensive tiimu kakati tiimu eyo okugiyita saanya nerinnya okunkalako lyali lyaku eringa gaali kusaanyawo nti ffe tulumba lumu owulidde bwe yeetaddeko obwebindu twali mu kabinja akayitibwa bali nga tugenderera ekigendererwa kyaffe ekikulu twagenderera kumamula ku gavumenti mwali mu kabinja nga bakayita batya twalina akabinja kaffe nga katambula eggwanga lyonna era oba walabako obwegugungo bwali mu 2 fe abaali emabegawo obwegugungo obwo kobola nga bwasaasaana nga tuli mu kabinja kaffe akabali ng'ekigendererwa kyaffe ekikulu kulaba nga tumamulako gavumenti ya Museveni naffe tweyagalire mu nsi ensuubizi ekyo kye bayita defensive abasajja bwe bakulumba otandika kuba paaka mpya paaka nkadde bwe gujja bw'ogudiimula tu kubanga abasajja babanyigiriza bali eno wammwe okabala bukabazi kati Museveni yatandise kukabala kati penalty ziri awo ekyo nakibagamba tetukkiriza Museveni tuleeta mu wingi yaffe mu box yaffe tumutwale tuguzanyire mu box ye omupiira gusigala eyo gye guba gusigala tuzanyira mu box ye simu yaffe awo wetuli labayo ebimu ku biriwo anti banoonya nnyo okulaba mbu bano beekalakaasizza mbu olw'okuba babagamba amazima defensive nawe oli mukulembeze ng'abalala era tukusaba komyawo ebigambo byo ebyamazima wowira mbuno jeno muweezi ne bebeekalakasa tebamanyi mbuno jeno muweezi tumutwala ekiwandiiko kyaffe era tukwegayiridde defensive Muhoozi musiru nkiddamu ate musiru nga kitaawe nyina gwe nali simanyi nyina ye simumanyi naye musiru oyo omwana musiru olaba ajjawo paredi y'amagye mbu CDF defensive bino tebinnagwa era tubawadde ensale ey'ennaku z'omwezi oyo nno ekisanja ekiwedde yali wa NRM oyo Dr. Besigye bw'aba nga tavudde mu kkomera mugenda kola kutandika emirimu gyaffe wakati nga tetunnakyawa Museveni twasooka kukyawammwe bakutte ebipande ebibaddeko obubaka obulaga obutali bumativu nammwe mwe bamukuba zaakayo
olekera ekitebe kya mwe Kenya mu bamukubazaakayo Uganda okutwalayo ekiwandiiko omuli okwemulugunya kwabwe ku ngeri bannaabwe gye oyo ekisanja ekiwedde ewaabwe yayambalanga yero mwe bamukubazaakayo nga bino byonna bigenda mu maaso poliisi ebadde yagumbye edda ku luguudo lwa Katonga era n'akataayi tekasaze laba arrest kufuuse kanyolagano wakati wa poliisi ne bannabyabufuzi banaye bantwala waliwo vidiyo omunyankole yabadde ayogerera gundi firimu awo n'amulaba kati we yamulabye olaba ennyonyi n'ennyonyi n'emulaba kabadde katuuse dda era nga wano poliisi erabiddwako ng'esindiikiriza omu ku omu okuyingira mu kamotoka kano nga waliwo n'abawuliddwako nga balaajana mweraba awo ne bamulaba awo niwe bamulabye olabye ennyonyi nayo nemulaba oluvannyuma kati bano bavugiddwa nga n'agamba bawerekerwako ne tugende kabangali ya poliisi era naffe tubagoberedde okukakkana nga basibidde ku poliisi ya CPS mu Kampala ku CPS Museveni afightinga kudda mu opposition okwongera okutangaaza ekiswa omanyi lwaki bagambe ekigambo nti gundi yagudde mu nnabe waliwo obuwuka babuyita nnabe buba bweru buba ng'ensanafu oba ng'enkuyege gundi buba bumyufu nga bulinga tebutuuka ku nsanafu na nkuyege naye nga buli awo bwe buyingira mu kiswa kifuluka era bagamba ekiswa okufuluka kasa kiyingira mu nnabe ng'enkuyege zijja mu nnamunswa nga zigenda zizimba ekiswa ekirala kati kino ekiswa kisigala kifulufu nabe yayingira mu opposition ya Museveni oba ye Uganda ziri enkuyege za Museveni bye yali ataddewo ne bigenda opposition ya Museveni nesaanawo alwana kati kuteekawo ekiswa ekirala kyayagala okuzimbirako Besigye PPF simanyi biki ba oboyo amuli ati bali bamaze okulega ku buyinza ne bannandala mafaabi nga tebakyasobola kuzza Besigye mu game bali balina okukutuka Besigye akole ekirala kubanga Museveni namuziga olujegere fuluwero n'olujegere Besigye ne Museveni tebeeta gema nnyo olujegere mwe lutambuliramu Besigye ng'alina okukola ekibiina ekirala ajja abakubira essimu halo oba kuolo mwali temukyajinze ne mutabaddamu kati bazannya komedi banoonya kati okulaba we bayita awo n'amulaba kati kwe yamulaba Besigye mwewummuzeeko ffe temutumanyiira daba bano omuyimbi Mulwana Patrick abasinga gwe mumanyi nga Alien Skin n'abalala bebasobedde era ng'olunaku olwaleero omulamuzi wa kkooti esookerwako Makindye Esther Adikini ng'ono yali mu mitambo egy'omusango guno abasomedde emisango emirala 3 okuli ogw'okukuba omukomi ku ddwaliro ly'Ensambya ssaako n'okukuba omusawo ku ddwaliro ly'erimu. Alien Skin asobeddwa wadde nga emisango gino agyegaanye bw'atyo omulamuzi omusango n'akwongezaayo awo n'amulaba omuyimbi Mulwana Patrick amanyikiddwa nga Alien Skin ne Kanyama wa Mukuma Mugabe Julius bakomezeddwa olwaliro mu kkooti esookerwako Makindye okuva mu kkomerero gye basindikira omulamuzi Esther Adikini ku misango egy'okubba essimu waleti n'ebintu ebirala. Mulwana Patrick Mugabe Julius n'abalala ennaku z'omwezi 19 omwezi gwe 11 omwaka 2024 ku ddwaliro lya St Francis Ensambya lisangibwa mu Makindye yena akantu kenjagalawo ngeri emenya amateeka mwatuusa obuvune ku Odongo Alex. naye mujjukire yabadde akomyewo ku production warrant nga ze kusaba beyiro ate ne bamusomera emisango emirala era nga kkooti ebadde ekubyeko obugule bano omulamuzi azzeemu okubasomera emisango emirala 3 okuli okuba abasawo 2 n'omukumi ku ddwaliro ly'Ensambya nga kati kitegeerekese nti bali ku ndiri. Balina n'esikaani y'obwongo awo ne bamulaba kati kwe yamulabye n'agenda abavidiyo oyo bannaa abawaabira emisango gino bagyegaanye era nga wanudde olwabirubulidde kkooti eno
ngabo wakyaliwo abalala 18 bakyanoonyezebwa bavunaanibwe emisango gye gimu. Bannamateeka bavunaanwa bagezezzaako okusabira abantu baabwe beeyimirwe kakaluka kooti kyokka ng'omuwabi wa gavumenti okusaba kwabwe okubyemu ebituli n'ategeeza nti bakyalina abamu ku bavunaanibwa abatalinakwatibwa abasoba mu 18 nga n'okunoonyereza ku misango gino tekunnaggwa nti singa bakugula kukulumya mutwe okunoonyereza kuno bazaalibwa kukulumya mutwe. And said it will make a decision on Thursday. That will be 28th. That is 2 days from now. So the grounds that we make a bail application are that every person is presumed to be innocent until he either pleads guilty or is proven to be guilty. Kusabira nti awo bagira bamutamu beba nabo baleese obujulizi obutuufu ddala kooti esala omusango ng'esinziira ku njuyi zonna. Nsaba kooti etubeere ya kisa bagulantike bbeero kubanga bbeero eri mu mateeka eweebwa buli muntu yenna abeera agisabye ate munnayuganda. Bakugula kukulumya mutwe ojja kakasa ako okalabye olaba bwe bamukolera amawulire mbu wakabi nnyo era tayinza kulinda banne ye ne bamutwalira mu kawangali. Mbu abawagizi be babadde basazeeko kakati ne bakwata ne bamuddusa ye ne bamutwala yekka ne bamuzaayo eruzira bamukolera linnya n'amaanyi. Ebyo kambiveeko kubanga naamulaba kwe yamulaba n'amutunuulira. Banange vijjo oli anyumisizza firimu eri n'akamala bukamazi. Eyo nenvaayo ngenze kuggulira eddala dirino najja wano ne mbagamba ekituleetera okudda eri Katonda kuba waliyo ebintu bibiri. Bw'oba okoze bubi ogenda mu ggeyeena, bw'oba okoze bulungi ogenda mu ggulu. Mu nsi wano bw'oba otambula manya waliyo ebintu ebi bw'oba toli wa Katonda oli wa sitaani. Bw'oba toligenda mu jjana oligenda mu ggeyeena. Kati byokola bye bikulambika wa gy'olaga. Mu byobufuzi by'eggwanga Uganda nabagamba waliyo ebintu ebi oli n'abanyigiriza oba ne be banyigiriza. Teri kirala. Abanyigirizibwa baatuula ne beegattira awantu awo beesijja ye yayogeddewo beesijja akimanyi. Kati bolaba abalinga abakuriyeetinga ekyokusatu balina banyigiriza. Engabana yaganye nze omukole gaali ebweru w'eggwanga mbadde mba-updatinga ne mbagamba olwaliro kibadde bwe kiti baalidde ssente bwe ziti baalidde ssente bwe ziti. Bakola omukago mu January ne bakola omukago omulala nga gwa kulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu, kulwanyisa nkyukakyuka n'ennuupu gwe gwali omutwe omukulu gw'omukago guno. Engabana yaganye ffe bulijjo tuba-updatinga lunaku kuno ne kakati ebigenda mu maaso mu nkambi ya Mpuuga mbimanyi mbirina era mbimanyi mbimanya buli lunaku naye saagala kufuuka publicity gy'ali. Nze simuwa publicity nga yandyako ebitaano bye yampa ku bitaano bye ndyo sikyaddamu saagala kumanyira wa labaye wamme Engabana yaganye. Kati bannakibiina ki National Economic Empowerment Dialogue NED balangiridde nti baakuva mu mukago ogwa Holy Alliance nga guno gwe gugatta ebibiina eby'enjawulo bakola Holy Alliance. President w'ekibiina kino Joseph Kabuleta agamba nti